as usual mbagamba ekintu kiri kimu. The change you want in your life, enkyukakyuka gye weetaaga mu bulamu bwo, tewali ajja gikuletera okujjako gwe wennyini. Nkyogera nnyo nga bwe mulya company zitunda soda, telecommunications company nga zeeranga, ez'ennyonyi nga zeeranga, na kino nkiddamu. Enkyukakyuka gye weetaaga mu bulamu bwo, teri muntu agenda gikutuusaako okujjako gwe wennyini. Embeera embi gy'olimu bw'oba ogirimu essaawa zino, gwe olina okulwana n'ogivaamu. Si pastor, si reverend, si bishop, si prophet ajja okujja mu mbeera gy'olimu. Gwe wennyini gwandaba essaawa zino. Ekirala, temuggwaamu maanyi, temu giving up. Ffenna tufuna setbacks zetamanyi bungi ku nsi kuno, naye tuyimirire again. Abawanguzi ku nsi be bantu abagudde emirundi emingi, but every time buli lwe bagwa standing up. Ekirala, no matter omulimo gw'olimu, oba ogwagala oba togwagala, gukole ne mukama wo yeewuunye. Bw'oba ovuga vuga boda n'obwegendereza. Ono gwovuze akusabe namba ye nga baba yeetaaga mutwalako mu kitundu ekirala, anoonya ggwe. Bw'oba oli mu dduuka ng'okola mu dduuka, customer care yo yeyina okuba nga ekyasinze. Bw'oba oli ku washing bay, making sure nti bw'oba oyozeza emmoloka y'omuntu okola omulimo naye ne yeewuunya. Emirimu egimu interviews tuzikola situmanyi. So mbasaba mwenna abampuliriza, gwonna omulimo gw'okola okuva tudde guvaluwinga nti mukulu nnyo. As long as omulimo guno gukuwa ekyokulya ne gukupangisiza ennyumba w'osula oba w'okolera, ogwo omulimo mulungi. Na bano bonna be mulaba mwegomba musajja nga Sudiri yavugako taxi, ng'avuga special high Bungereza, nga bwe mulaba zino ze muyita Uber, ye yazivuganga e Bungereza. Abasajja nga Basagodo ne wava munno, my favorite, emirimu gyonna baagikola ne bafuuka kye bali. President Yoweri Museveni ono atukalakatidde emyaka 4. yaliko research officer mu president's office. Research officer abeera ne kadesika akatenkana na monitor zine za TV. Nekat is the president of this country. Next time ngenda babulira abantu abasooka okukola emirimu gye mujereegerera nenga bakimekinze. Nerabidde ekintu gye nombadde kyangamba kyasooka okukola. I think he was a teacher. Kati nabeerako CDF. So temu giving up ku mirimu gye mukola. Nekola omulimo n'omutima gumu. Mwe baganda bafe abali Qatar, abali Saudi Arabia, abali Dubai, abakola emirimu gy'obwayaaya. Yes, manyiti mujagala. Ne gukola omulimo ogwo as long as gukuweerera. So le guweerera abaana bo, gulabira family ye Uganda. Challenge gye tulina ffe ng'abakozesa eri emu. You can hardly identify omuntu omukozi omulungi. Ye challenge gye tulina. Yes, abaana mwe bali abaana bakola emirimu bulungi ennyo. Niyo mu identifying. Actually, the biggest challenge Uganda gye tulina ffe abakozesa, human resource. Gwe bobeera bodyguard w'omuntu, are you doing that job so well? Bobeera ng'oli messenger mu office, omulimu ogwo ogukola n'omutima gumu. Bobeera driver w'omuntu, omulimu ogwo ogukola n'omutima gumu. Bobeera cleaner. Mu Uganda muno singa ombuuziza ba cleaner bakyasinze okukola omulimu n'okwagala, ba cleaners ba cafe javas. Kino nkyogera nga ntya Katonda. Era abantu nze benkyasinze okutiipinga be ba cleaners ba cafe javas. Osanga omwana yamaliriza degree ye naye ng'omulimu gwabula ne he's a cleaner mu toilet. Era njogera nabo ne mbagamba kola omulimu guno gujja kutuusa ku muntu omulala. Era nze bensinga okutiipinga ba cleaners ba cafe javas. Kati gwampuliriza bw'oba oli cleaner wa kizimbe kyonna oba cleaner wa office ya mukamaawo,
ogikilininga n'omutima gumu bweba office eyo ngeri mu carpets nga yetaga kuhuvinga ogihuvinga gwobo wera made maka g'omuntu ofayo okuyiyiza mukamaawo kikyanaaliya mumpulira ndowooza so it's very very important nti buli mulimo gwe tugukola n'omutima gumu gwobo oli musirikale ng'olina kukuuma muntu 24 hours amaaso go galina kubeera ku principal wo 24 hours gwe mulimo gukuweebwa sawa 24 bw'obeera nga oli bodyguard wa muntu otoloka ofunamu ekikoowe epanga muyingidde compound ye mutuuse waka ate ne bwe mutuuka waka okutuuka omusirikale okumukubeera kuwulira newane waffe Uganda wosanga omusirikale n'omukubira simu emirundi 15 nga tagikwata yeebasenga Kampala talumbwa omusirikale wo akukuuma yes of course they are good bodyguards they are good cross bodyguards abali mu Kampala mu banji bemanyi abamu abali under SFC abali under counter terrorism abali under military police nga they are very good nga following omulimu ne mulimu ne bali the opposite amalage ekolera yes kakati bo malage wekolera buli principal gwe bakuwa nabeera naawe okumala wiiki emu 2 nakuzaayo n'ogamba nze tibanjagala ekya okunywa omwenge abaana abato mbeegayiridde omwenge teguli mu kirungi kino nkibagamba tewali kintu kirungi kiri mu mwenge kujjako kwonoona obwonoonyi tekiriimu I'm extremely worried kuleeta abaana abato kwe banywera omwenge twafiirwa muganda waffe ntugenda omuziika Masaka ne tusula mu lumbe natukasawa nga 7 ogw'ekiro naye ng'aganyabo 80% ku bavubuka abaliwo bonna batamidde bang'ong'ola buŋoŋoozi waragi ng'oguli kubali ng'omwenge oguli kubata ate ekyanneewunyisa abasajja abakulu senior citizens bonga bali soba naye abaana abatonga omwenge go banywedde gukushokenga omwenge teguli mu kirungi kino nze nkibagamba omwenge teguli mu kirungi agunywa n'agangayira banywa buli kika kya mwenge kati waliwo omwenge bayita BMW mwenge waragi BMW at least bweba BMW tosobola gigula at least ginywere mu mwenge you get it bwaba tusolagula motoka BMW wakiri ginywe mu mwenge obadde oyogera ku bakozi Mwami Gashumba nonzijukiza waliwo kati n'omuze fena tufuna ebizu fena tufiirwa omukozi bafiiridde omuntu mu byalo n'agenda ate n'atuuka bafunye ebizibu birala ate n'addamu n'omuwa ssente oba n'omuwa ku ssente zo oba n'omuwa agende ate n'atuuka nti ezindeeta sizirina sindika agamba mukama we amukozesa oyo taba serious ekyokubiri absenteeism gwenga buli mwezi obala ne excuse ekujja ku mulimu absenteeism nafiridwa senga nafiridwa kojja nafiridwa gundi mu kyalo baneetaaga mukama we atuuka n'akukoowa nakwetamwa ate ffe kitaffe yatugamba nti ekisooka ku muguguugwo ziba mpisa zo bw'onoolemwa ewakkungu n'ojja ewa Gashumba with the same behavior ne Gashumba ajja kulemwa ogende ewa Balamu n'obeere ne wa Balamu naye akulemwe ogende ewa omuntu omulala okitegeera ogenda n'empisa zo ku era nze singa ombuuzizza challenge etulina mu Uganda muno ya mindset kino ekibuuzo nkibuuza nnyo era mmwe abatemamu muno obuntu njala mukatememu mbeegayiridde nze buli lwe nninnya ennyonyi ng'egenda kuyita Middle East chances are 90% kuliko abaana baffe abagenda okukola obwannakadaama oba sekadaama abagenda ate nga si batono mbangi baba veirinze ennyonyi emu bwe nninnya the same plane ng'ekomawo Uganda ngisangako abayindi n'abachina abazze Uganda abalaba opportunities in Uganda ffe zetutalaba lwaki abachina abayindi abalitria balabye opportunities mu Uganda ffe zetutalaba mindset ne discipline Abasomali abo balaba mugamba bali strict kubanga bali ku mirimu n'abayindi era kyovala bana Uganda basinga baganze sikolera muyindi kubanga omuyindi bwagamba nti tukasawa 3 zibaki you get it njagala ombulireyo nti wali oyingiddeko mu cafe Javas nosangamu omwana omukozi ng'ali ku simu never tekiriyo very organized ne wane waffe oyingira restaurant n'otuula n'omalamu eddakiika 3 nga ba waiter ne ba waitress tebanabakulaba buli omu ali ku simu ye ku whatsapp kati oyo ng'agamba nti ddogo baamuloga si ddogo no kiba kizibu kye kiba kizibu kyaffe era
omuntu anakyusa eggwanga lino alina okubeera omukambwe nnyo nga gyenkomeza. Lwaki omuwala abadde akola mu Cafe Javas takwata simu ng'akola? The same girl bw'atandikawo ka restaurant ke naakulabye n'alikulutinga bannayuganda, oyingira mu restaurant eyo nga buli omu ali ku simu ye. N'amaduuka bwe gali, oyingira mu dduuka nga tewali akuliko, buli omu ali ku simu ye. Nenga webali. Yes. Very unfortunate. So nze era mbirivinga mu Uganda muno emirimu mwegiri. Ffe tulina n'emirimu egy'okuwa abantu. Yes. Niyo oguwaani ekisooka obubbi. Obubbi buli mu ggwanga muno nze bwesirabanga. Bw'osasula forward bakuleetera omusenyu baleeta erefu. Wasasudde forward balese erefu. Bw'osasula sino tracker bagenda kuleeta bu forward bumeka. Bubiri. Obubbi obuli mu Uganda muno buli every sector. Kati wesigani? I don't know. Kati fa abalunzi otuuka ng'olina embuzi, leetisa embuzi 6 n'okola random audit ng'embuzi 20 tezirabikako. Ng'abaki abazitunze, abalaalo n'abakozi. Kwegamba I don't know. Otegera ndo. Omutabana yogulwa. Opoza lwaki omuntu aba ne discipline ng'akolera abantu abali strict. Bw'agenda n'atandika ekikye. Byabadde takola eri wano byatandikirako. Nze teri kintu kinnuma okuba nti kati buli kintu kye nnyina okugula I have to be there in person. Alina okwebererawo ogwo mwennyini. Yes. Bwe mba ngenda ku servicing emmotoka personally nnyina okugenda mu Toyota Uganda neeguleyo parts za mmotoka. Otegera? Kubanga sigumusa ebiri n'owo omuntu genda ongulye parts zino n'agenda n'aleeta enjiye n'akuwa kirisiiti. Emmotoka piiki yayo ne dropping. Okiwulira? Bw'oba ogula ebintu by'okuzimba nga bya plumbing, you have to go there in person. Kubago ate okumanya abaana bawano bajooga kanate kajja kushookinga omuntu akuga nti Frank Mr. Gashumba ekintu kye weetaaga kya mitwalo 16 n'okwata emitwalo 16 n'ogimuwa owulira ate n'agula n'akuleetera ekyemitwalo 2 nga nakyo kiri fake ankireese bubi omugamba neetaaga ekintu bwe kinagamba kya mitwalo 16 owulira gwe n'okitegeera nti kya mitwalo 14 n'omugamba ene we mitwalo 2 ginaakolaki n'omu mitwalo 16 ate tagula na kino kiri original n'agula ekifo eky'emitwalo 2 kyakuwa. You get it? There's a crisis in this country. There's a problem. A serious one. Eyamaanyi ennyo gesimanyi na kumanya. So how do we get over it? What should we do? Ine gwanga essala zokka tezisobola kununula gwanga lino. Ine gwanga leetaaga okukubako bomu. Abantu abasukka buli omu asukka emyaka oba 45 ne basaanawo Katonda n'atonda eddala. Katuli bubi. N'ogenda ku petrol station lita tebakuwa lita. Singa National Bureau of Standards egenze ku buli petrol station ebazikebera ekuwa amafuta agali full ozibalira ku ngalo. Fetteko obutesi ne bayiwamu. Mwabampuliza leero njala mukakasa ekintu kino. Genda ku edduuka B ogulewo kilo ya sukaali ogende ku dduuka C bapime the same kilo olabo ewera ejja kubeera gramu 8 bateekako ekyuma ne kipima bwe kiti baba balimba baba azikwatamu ogula gramu 10 bakuwa gramu 8 pharmacy zino zemulaba pharmacy study yakolebwa 76% ku ddaga ekyula mu pharmacy fake eritali fake teri effective terikola nze nange byansobera ekine ogula eddagala lyerimu ono nali kuguza mutwalo oli nali kuguza 2,000. Ekyo kyonkimanyi kiva ku kikati Panadol entuufu epeya yinza okubeera kusinyinga 6 Panadol entuufu ate zino ez'ebitaano ezo njiye ezo biyiye katumira ki wane Uganda wogula insecticide n'ofuira dumu ogula insecticide n'ogifuira ekyenye ne kikuba sama ne kikusiibula nti bye bye ne kigenda nengo oguze kukifuira kukitta yes ne kikubira sama wane Uganda ogula eddagala lifuira ensiri
ensiri zijoga neva kuluma nekuyimbira n'akayimba ekiro mu kutuuku nenga wagifuyidde yes ng'otuusa awaka saawa 12 n'oggalawo ekisenge n'ofuuyira mu buli nsonda n'osibawo for 15 minutes n'oddamu n'oggulawo kuba be bagamba ensiri za Uganda zijoga to the extent eva mu kuluma nevuumira ne mu kutuuko n'ekuyimbira ekiro kyonna. There's a problem in this country. Ate bana bakebera ebyomutindo bali kuki bebase because our population jibabe exploiting. Wano nze nakugamba wano institution yokka gye nkakasa nti ekola 24 hours bagita UPDF. UPDF kubanga successfully for the last 40 years it protects nze n'ebyaffe kubanga all over the world amagye galina kuuma borders. Okitegeera yo successfully UPDF yo toyogerako. You get it? There is a serious crisis in this country. Okimanyi mateeka buli myezi 6 bino ebyuma bibatukebeza omusaayi oba oyina omusujja oba oyina kikyonna buli myezi 6 balina be inspecting. Every after 6 months baba balina be inspecting. Baba inspecting addimu gye mugenda. Muwala wange ennaku ezo nga ngamba yalwala alusaz ne mugamba nsibeewo miliyoni ya sente. Bwogenda mu laboratories bbiri ne bagamba nti olina alusaz miliyoni eno yiino jangu ginone nenga atambudde ngajja nzijuke namu emitwalo 5 genda njalo gende mu laboratory bbiri bw'okoma ng'olina alusaz miliyoni yiyo yabwere zonna za mugamba ali negative talina alusaz naye ng'obulwale obwabaddemu bonna mugamba alina bajjanjaba alusaz. Yes, mami wange olumu yalwala nankubira simu nangamba bamuzudde alina typhoid ne mugamba mami no jangu e Kampala najje e Kampala ne tumutwala her favorite doctor omita doctor kwagala nakwagala namugamba mukadde bw'obeera ne typhoid ngenda kuva mu busawo yamutulako butunuzi bagenda okukebera mami ngali negative nenge Masaka gyabadde bamugambye alina typhoid bamuwadde ne kutya yepekezo okumira. Mwera bampuliza wano ku Radio 4, Radio 7, Radio 8. Temuzanyira mu bulamu bwabwe bwamwe. Bwogera mu laboratory ne gamba nti olina obulwadde buno genda ne mu B ne C kokole ki e confirming. This country is dead. Everything is dead in this country. Kino eggwanga lyetaaga kusabira. Twajiwa kati n'ekizibu kya infection. Buli wogenda mu ddwaliro otutta omwana bamukebera nga ne tewali kirwadde kye tulaba naye alina infection. Kati kankubulire bw'oba olina omwana the best doctor I can recommend ku baana bamuyita Dr. Moroz. Dr. Moroz asangibwa ku Shua House. Alina St. Andrew Medical Center. Nkiddamu bamuyita Dr. Moroz asangibwa ku Shua House. Edward bayita St. Andrew Medical Center. Mumanyide for the last 27 yali musawo wa chiro from day one. Bano the conservative doctors. Conservative doctors. Doctor omulala gwentera wo mukono nti ono mwesiga kubya abakyala bamuyita Dr. Byaruhanga. Kubya abakyala. Kampala Medical Chambers iri awo ku Buganda ku is it Buganda Road? Yes. You get it? Be bali ba doctor abayingira emirimu gino ne passion to serve sikubba. Otwala omwana ne bamwekebejja n'abazadde abali abatuwuliriza abasinga obungi buli mwagamba infection mu baana n'ekirala kwe kiva ekimanyi n'ebisirapusi ze muwa abaana mubaze ku ddagala lyaffe lirigino bamaama baffe bafumbanga ebikoola by'emicungwa emiyembe ne bateekamu nakana akaddoke bagita nyambala zitonya akakakana bwe katyo n'entangawuuzi bano ne banywa ng'omwana abeera n'ekifuba. You get it? Syrup zifuuse eki? Syrups. Nafuna syrup okuvanga yakazaalibwa mpaka anywa gantuntu. Nze nkugambye mu Uganda muno mukyalimu ba doctor. Ne mu police muno mukyalimu abasajja nga 24 hours alina patriotism ye mu driving to serve this country. Ne UPDF ejiraba. There are many officers in UPDF nga patriotism ye bakulembera to serve this country. Okitegeera? Unfortunately competition in obubbi ebitutewala. I have a doctor mukwano gwange yangamba nti ku bakyala 10 mu Uganda muno 6 basobola okusindika omwana. Naye olw'okuba amalwaliro gaagala okukola sente n'omukazi asobola okusindika omwana bamusala busazi kubanga bakimanyi banamusala ezo miliyoni 6. Era buli omukyala bwakola section sente ziba nnyingi okusinga nga zadde naturally. Malayika yazadde okiraba owulira
owulira ndowooza lindako lwaki nkubulira nti yazadde kikulu nnyo okubulira abantu but dokita abadde amukolako from day one kuyogayoga kyokuzaala omwana ekyo kya bulijjo abantu banonyeza abaana ne babula mu migashomba yogayoga kyebaliza mukama ewaffe tewaliyo muntu yalemwa kuzaala. Let me tell you, Malaika, congratulations. Let me tell you, Dr. Byaruhanga, oyo wa Kampala Medical Chambers, from day one, gyabadde agenda Continental. Nakugamba bintu bya family mu bikuume nga covertly. Bwe yatuuka okucheckinga in ensambya mu ddwaliro, Dr. najja. These junior doctors nga bagamba bamulongoose bamusale naga no. Mba mu monitoring from day one up to today. Asobola okwesindikira omwana era n'amuzaala. Kogasingati yaliwo senior bali bagenda musala. But on a special note in Zambia Hospital, I think lyerimu ku malwaliro amalungi ennyo. Zambia Hospital wingi y'abakyala. Manyinzi nnyo byogera. Ati sina wingi y'abakyala. Zambia Hospital yawonya ne mutabani wange Jona. Kati singa Byaruhanga tiyaliwo bali mubaaze. Era bali mubaaze. Nengo omwana yamwezaalidde. Normally. Okitegera? So for bino tubyogera with experience. Tubimanyi with experience. Bano ba Dr. Byaruhanga be ba dokita abakyalina calling to serve. But never meka. Bali bameka. Oyo mwonozi gwe nkugambye boli musikana you be shocked. A simple conservative doctor. Oyo njukira shira bwe yalwala nga mayino kunkubira essimu mwana ali atya kati. Wow. You get it? These are the few unsung heroes mu ggwanga muno. N'azaala omwana the following day ne bamudischarging. The following day? Yes. Kati singa mukazi watu bamubaaga ate nga yali asobola nkugambye duka yabaga no tewali mbeera n'emulongoosesa alina okwezaalira omwana era n'amuzaala. Ne olw'okwagala ssente amalwaliro babaaza abakyala mu malwaliro. Ate dokita nyini yatunyumiza oyo nti side effects eziri mu kusala abaana. Ekisooka bamusirisa. Otegera nyingi nnyo. Bamusirisa? Tumanyi wagenda okusala kyoga bamala gasala. Kati waliwo ekipya mbu omukazi bw'aba tayagala kulumibwa pain, labor pains, mbu bakkuba empiso mu mugongo omwana n'omudelivalinga nga asaaga obusaazi mbu kina side effects ezitamanyiddwa. Okitegeera? So bwe bityo bibiri. Kati abantu then tetuyambiddwa because abantu ffe tuli vulnerable. Kyonna kyetulaba katale tetubimanyi. Omuntu ali kyana mukaako yagula bampeyo kapana dawa. Ate abantu tobanenya. Ate ne ba dokita abasala abaana tobanenya. Ask me why. Naye agala kasente. Dokita amala emyaka 5 ng'asoma okufuuka dokita. Siba kiri. Mukaaga actually kati. Myaka 6. Alina ne guli ogwa intani. Dokita asasulwa sente meka? Milioni 2.5. Omwaka parliament afuna meka? Kadda 5. Ba commissioner mu bitongole bya government bafuna sente meka? Waliwo bafuna 8, waliwo bafuna 5, waliwo bafuna. Kati dokita naye aba alwana akole ensambya, akole Nakasero Hospital, akole Mengo, akole Case Clinic. Akunganye naye awezeyo milioni 10. Singa wano waliwo kibayita Salary Regulatory Authority determining ofuna sente meka. You get my point? Bwekito bwe kiri. Jona labibe gabaga nti n'omukyala gwe bayita Kaija Dorin nabye Bobi Wine ku mukutu gwe nga naye yakwatiddwa. There fears that the arrest is really political. Kakati Bobi Wine atuleke. Kankubulire kungu. Yoweri Museveni oyo alina ekigambo kyakozesa nnyo ennaku zino nti mu bye muyita history ffe tubiyita present kuba twaliwo. Naffe tubaddewo wano. Kyova olanyala nnyo oluyimba lwa King Saha wana akamwanyi kaaliwo olwagala. Onoba olufunye ojja ddukubamu katono nnyo. Kyekipya okwata abantu. Is that news mu Uganda? But it shouldn't be happening. Naye mawulire gye tuli si mawulire. Kyaba onogenda mu nnyumba y'omukatoliki n'osangamu sapule n'ekifaananyi kya Bikira Maria. Kyaba onogenda ku mukolo gw'abasiraamu n'osangayo piraawo. Is that news? No, piraawo alina okubeerayo. Na wano kwata abantu kipya ate n'ekirala
bana abanupu bagambanga Besigye nti is a comedian abyekozesa kati buli kimwe kyali ku Dr. Kizza Besigye kiri buwaabwe ate nekya namwe bannamawulire mulekerawo okukozesa ekigambo abduction mu misleading eggwanga lino tutya Malembe yani Shamim Malende bamukwatira bosi ya kuboda no Sauda Madada Sauda Madada bamukwatira bosi ya kuki kuboda ne bamukomyawo ne bamuvuga ne bamukomyawo ne bamutuusiza at a gazetted police station tebamuteeka mu safe house at a gazetted police station. The following day she appeared in court, not a kangaroo court but a gazetted court. Awulira Mufumbiro same thing. Bamukwatira police oba ebitongole byokwerinda bino obuyinza okukwatira wonna webagadde ne kumbaga bagikujjako bwe babeera so decent bakulinda n'ova ku high table ne bakwatira ebweru. Kino nkiddamu ebitongole byokwerinda bino obuyinza okukwatira wonna we byagadde oba bina ne kibayita preventive arrest nga basuubira ogenda kuzza omusango ne bakwata ate guno omusango nga DPP ya sanctioning nga file timwetaba mu drill z'amagye. They are not arresting you on assumptions. Bakwa arresting anti already ne file yo eri sanctioned. Mufumbirwa n'akwatibwa n'atwalibwa mu makage n'asaakingibwa n'asibirwa ku police station enkeera n'aleetebwa mu kooti. Ebeera abduction eyo. Abduction eri ku Saamu Mugumya kubanga paka leero tewali muntu amanyi Saamu Mugumya gye yatwalibwa. Okiwulidde? So these are not abductions. Atenza akugamba nze bali bansibiyeko wiki 2 ku CMI nga teri muntu wange n'omu amanyi gye ndi. Ebeera oba abduction bwe tugiyita. Negwe okwatiddwa kungu bakujje wano ngo wakafuluma studio wano bakututtewo basaakinzeeyo bakututte ku kira polisi tukuletedde ne kyaye kawungeezi enkeera bakututte mu kooti gogamba babwa teba abduction nteba those are arrests lwakuba nti gavumenti ya mweno teyina bagyogerera. Owulira teyina bagyogerera bintu bino teba abduction. Ekyokubiri ekiri very 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 important nti kooti zino atwaliddwa mu kooti kati what happens in court ebyo si byange. Nenjala tuddeyo twatandikidde ekyo kinagambye mwali mugamba nti Besigye ali mu comedy abyekozesa nekyo Kyagulanyi yatugamba kasita olwanyisa Museveni ebintu biri bisatu okuttibwa ogenda mu exile oba okusibwa mu upper prison. Dr. Kizza Besigye aliwa ali Luzira maximum prison, don't say Luzira, maximum prison. Kyagulanyi aliwa ali all over zina squeeze ne mukyala we. You get it? Abaganda mwe baganda nti omuggo ogwakubanga ki abaganda balina olugero ti omukazi bw'osanga bw'ofumbirwa mu maka g'omusajja n'osanga mu omuggo ogwakubanga mujjawo gujjewo gusuula emailo kimeka 10 so teri kipya kyekibaga nti oluyimba lwa King Salo badeyagala lulwo tubaddewo wano mubirabye byonna tewali kipya ebyo kwata abantu mu ngeri eyo sibya. Kakati nze bongamba mbu bawambye Sauda Madada kyabona ogenda emulago ewa dokita alongoose emitima n'otwalayo nga weekoonya akagere aseka n'okuseka manenero yafiira wa tewaliwo bantu bomanyi nga baafiira mu makomera olw'emisango etategerekeka. Amakomera nagatali gazetted tobimanyi kati gogamba mbuno bawambye omuntu ogamba mbu weekoonya ekigere ogenda emulago wa senior physician eyalongoosezza omutima eggulo weekoonya akagere kannaswi era otintima bwoti nirwaki babakwata security agencies zimanyi zigamba drills zekizibu. Yes, kola buli kintu kyonna mu Uganda muno togezangako kukola ekintu kyonna ekyefaananyiriza amagye. Awo Yoweri Museveni Saabalwanyi avaayo n'omulabo afaanana mwate mulaba parade eyo mumugikomyawo kati kyemanyi security agencies za picking interest bamobilizinga batya abantu bano abantu ayina buli omu ayina abantu bameka bali behind him.
kubana bali ba training yes ekyo kyenjagala parade eyo I know it from a fact yategekebwa Lubongoya Louis Lubongoya saba wandisi Lubongoya ye mumukwata ddi Lubongoya mumukwata ddi ateba mukwati kubanga Lubongoya ye yategeka parade eyo Lubongoya ye yayita ne Bobby Wine okujja ku inspectinga parade eyo emikyala we Nyanzi mumukwata ddi Nyanzi olwamukwata ennaku 2-3 n'abawa amanya g'abantu ne mumuta Nyanzi yapiyeringako mu kooti mirundi yakolanga bwati olaba wocha omwami Gashumba Olya nchiddemu parade eno yategekebwa Lubongoya ngata kwatibwanga ani ya inspectinga parade Kyagulanyi ne mukyala we Babi ngati bakwatibwanga Nyanzi ye bamukutwala ne bamuwa chai ne bamuwa sumbusa ne bamuwa pizza n'abawa listi y'abantu yatwalibwako mu kooti omusirusiru wali yaddala omugezi tegeera atugabo nabali ku parade bagenda bakwata Nyanzi yadduse mu gwanga talimu mwali Lubongoya talimu mwali Kyagulanyi talimu wali mulimu ebyana n'ebyana n'abaana njala mbazze ku 2021 lwe bakwata Kyagulanyi Kalangala 2020 2020 yes General Kechi yakulira operation yeyo omugenzi ka Kyagulanyi bamuteka mu helicopter ne musula Kolo airstrip ne bamuteka mu double cabin empyanga ziliko n'obuveera ne bamwane KFC n'alya ne bamuzza awaka n'alaba DSTV n'abaana be bakwata mu 2020 abana bakyali makomera I think 6 months later oba a few months later yes Nubianiri Edi Mutwe nabo bali bakwatiddwa ne bateebwa military court terms and conditions were tebakizibwa kufuluma ggwanga lyonna okujjako nga court martial bakiri yalinze a week later Kyagulanyi yali Belgium ne Nubianiri bakola mirimu kankubuzeemu ekibuzo ekirala omusango gwa Kyagulanyi ogwaluwa gwakomawa ogw'emmundu ze bagamba gwakomawa ye gwakomawa mulimu ebyana n'abaana gwakomawa omusango kati gwe munnamawulire anoonyeza kinoonyerezeeko ate ogweruuka ate ogwa musolo ki yali vaati yali ki no yali musolo ku masimu bayi baguyitanga batya Samora omusolo Kyagulanyi project ya Yoweri Museveni OTT Kyagulanyi project ya Yoweri Museveni liaisons officer wa State House mu Nuupu ye Lubongoya with the time mujja kitegeera naye nze mbyogedde bansuwingi bajja kutwala mu kooti bantwale tumekese machupa olete ndeku ajaga nti bawayiriza kungu tumekese machupa olete ndeku tubuuse biswa olete enkulukuku tuwugidde mu Indian Ocean ogambe gine emiga gya Katonga lwaki tebakwatibwa omuntu yategeka parade eyo ye Lubongoya njala bamukwate muchamuka nnyo buli kimu ne babayita sijja kukosa kigambo sala kuvoola abantu n'ekigambo kiina ekituufu mwekimwawula kiwoomerera nakitawoomerera nkubuuzizza Nyanzi taliwo bonna we bali mu ggwanga eri project ya Yoweri Museveni he's the smartest politician Uganda has ever had the smartest yes 40 years omanyi ekitegeeza ofuga eggwanga emyaka 4 bw'ategeera nti Besigye amulemeredde akola bwati yasettingawo Nuupu esanyewo FDC bw'ategeera nti FDC eremye nnyo n'agitematemamu kati FDC eri mu group 2 eyani waliwo eya Lukwago n'endala yabasemuju ate yanandala esigadde ani yafandinga FDC mu kalwa akawedde si State House Besigye yatuga nti baba wa center ani yafandinga DA kakati si weggulu DA eri funded by omusajja weggulu mwena gwe mumanyi jeno weggulu anti bakola bwe bati gwe tobimanyi bino gwe wasoma busomesa tobeeranga ku street nga ffe twava ku street where desert much bayita the desert rats emmese z'omuddungu esobola okusurvivinga buli wamu bino obimanyi mbimanyi gwe kungu byolaba nze sibyendaba DF sente zekozesa ezijjawa bakubye billboards buli wamu mabike sente zokozesa ozijjawa sajja baba ateekateeka nga balina bakola entegeko ono yani ono mulala ono mwamukaako mukaako
Mukaku yajjanga ku show za TV nga jidde ku boda nga yambadde ne jacket nga mukaago lwempewo ne kati ayina ensajja ziri mu kaze balagira zeni zivaawo engeri yokka gye basanyawo opposition bafundinga other opposition groups ne mutandika okwerumaaluma wegendereza nti mu Uganda muno tumuli sign ya kalunti kajja DA kubagana ne nupu ekubagana na kino bwe bakola so opposition omukazi yasanyawo eyakuliyetinga anti tomumanyi ng'omukazi tomumanyi omumanyi sente zayitanga mu ye ne yefuna mbu sympathize mukitegedde anti netandika bambi nga balowooza wakisa bwe yamala ogitema kwefudisi n'agita yes nga bona okwana muka musajja n'omulaga amapenzi n'omupangisa n'ennyumba apartment okumala omwaka babu amugoba adduka n'omutanasigala ngagamba erita kyaddayo I know it from a reliable source omukazi omwe saawa zino gwe baakozesa nga jeno muntu yetakimanyi jeno muntu yali tamanyi alaba sente zijaloza sympathizer ne batandika anti kati eriwa omukazi omaze obujja makage omupangisiza apartment omuleseyo erita kyaddayo bebasanyawo opposition mu ggwanga so abadf no bakambwe muko kwani ani gwe batiisa bajja gamba tikondi kungu tumegana nambogole etobumyu waliwo eggulu oweggulu sente zifundinga di eziva ggulu kubanga tayagalira ddala abantu bali organized ampuliriza katujje tutandikira nemwe bannayuganda kitaffe yatugambanga nti nemwe muli basiru ba kikaaki nolaba maid awaka yekuba perfume z'aba designer maid akwata iPhone 15 maid agenda mu saluni zino ze baalagira notabera suspicious maid ngakola ebyo byonna maid ayina iPhone 15 maid ayina perfume zino ze baalagira maid enviri bamusiba zino ze baalagira notabera suspicious sente ze bakozesa bino bazijja kanyo kanchikubwe na kiri kibere ku record nope eyina endagaano ne gavumenti eno tontabalanga sikutabalanga nupo eyina endagaano ne gavumenti eno tontabalanga sikutabalanga Kyagulanyi ndagayo kwekalakasa kumukwategese mu gine emyaka ena kasibavumirira ebikulwa kyangu kati kankubulire ne mugundi mutoje kwatako ne kungolabika obulamu either tobulamu oba you are too innocent mu intelligence gathering tibaina information gye balulinga out yona bagireta nze mbadde kujukiza nti ndaba avumirira enfunda zonna tugikwatako I know it from a reliable source ababaka b'opposition balinga ngabaka bana batakwata sente milioni 2 terms and conditions we are very clear ulira bafuna ulira londa ngabo oyagala kunaku lw'okulonda ne tomobilizing abantu kwekalakasa byanjawulo kubanga Ssabalwanyi the smart Yoweri Museveni yali amaze okukibala neetaaga ababaka let's say 400 MPs kasita ababaka bina basayininga nti age limit gibwewo abala ne balonda nti ereke kugibwawo numbers yabagamba kimu gwe londa ngabo oyagala but don't mobilize people Kyagulanyi kola press conference zo kati ngabo ozaagala don't mobilize people Checho chotege simple I know it from another source buli mubaka wa nupu mukalwa akawede 2021 oweggulu buli omu yamwa milioni 25 zibayambe mukuuma bululu bwabwe 25 million and I know it from another reliable source bakkiriziganya tewali mubaka wa nupu gwe bagenda kujjayo mu kalulu nga bamuwabidde mu kocha ni gwe bajjayo bawabira kabamu awo ne basigalayo okiwulidde abamu ga minister be babawabira nze kungu mwe byamulaba ku TV sibyolaba nze sibyendaba Lindaku yes nze sinyigira muntu lwandowooza ye kakati kubanga nange nyina bwe nali ndowooza mu 96 sisobola kunyigira muganda wange ngono era ddembe lyo kyovola bambagamba olunaku lw'okulonda genda olonde gw'oyagala nze nja kulonda Yoweri Museveni ulira naawe ddembe lyo okulonda ki ne kano nako kakulu nakeerabidde mu kutandika londa muntu tolonda kala ya kibiina mwajjidde nkiddamu tolonda muntu londa
tolonda kibiina kya muntu mwajidde, tolonda kala ya kibiina mwajidde, londa muntu. Ekira mulonda abaana bammwe. Omuntu najja n'asenga mu kitundu myezi 2-3 mwaka gumu n'abasaba akalune mukamuwa. Ndabikola. Muba bajega bakikaaki. Mulinganga bagamba nti mwete mwazaala. Oli n'asenguka erubaga. N'agenda n'asenga Nakawa. Emyezi 2 ne mu mwaka lulu. Okitegere? Mulonde baana bamwazaala ekibi. Akiwongerera. Ulira. Bw'ozaala abasiru tosikisa mwana wa neighbor. Kubanga bo basiru. Kana ataakaluke mugendamu. Ekika ky'omubaka kyoleeta kigenda kubeera kikulu nnyo. Obulamu. Kino kanki bagambe kubanga ffe tujajinga gye muva okusinzira omubaka gamukoze eki omutuwadde. Mulonde abaana bammwe. South Korea next time njagala ondete wano nkulage South Korea yakulaakulana etya. Ba coming up with local made solutions okukyusa eggwanga lye kubanga World Bank ne IMF yabama sente ng'akasiba kalabanga akatagenda ku taking off. What they did kwe kutwala abaana baabwe in the best universities, Harvard, Yale, Oxford, ne babaza awaka. Ye revolution eri South Korea. Nammwe muleete abaana bammwe. Tolonda kala, londa muki muntu. Abalenya tolonda kala, londa muntu. Sebo. Okay, kanzije ku masemane kasuke mpita ko message nazo nyingi wano njagala zitamangu. Michael ali ku saluni bako mansembe agambe bali kuweleza kwetu lijambo. Katirinda ku bako mansimbi. Bako mansimbi ojaba jali. The best candidate omubaka we bako mansimbi alina kubeera Kateregga. Muhammad Kateregga. Mwana wa ku kitundu. Ulira. Yaliko chairman wa district for 2 terms. Nazimba ekizimbe kinene nya administration yawa. Edwali bayino bali ali grade 1 or whatever. Ne ali expanding. Yes, ali mu kibiina kya Jema kye kibiina kitamanyiddwa. Ne londa muntu lwaki? Obusobozi. Londa omubaka nga bw'anaawulya minister ya financing ina sente zeetaddenga za amazzi. Ajja genda yeegayirira amazzi ago gajje bukoma nsimbi. Bwe mbambadde wa kisanyo. Tuli kumpewo? Ko tuli. Bwe mbambadde wa kisanyo nji reducinga. Wabaka 50. Bw'obango badde wa kisanyo. Ngate buli omu afuna $5 omusaala. Tulioke tufune the best brains ever. Abantu abali ready to volunteer to serve their country. Kasita parliament abantu bawuli emitwala milioni 45 yafuuka kolero lya sente. Kolero lya sente. Kolero lya sente. Kino ekintu kibabuuza nnyo ku radio 4, radio 7, radio 8. Buli myaka 5 mulonda. Obulamu bwammwe bukyuse. Bwe bubo obulamu bwammwe tebukyuse nga mulonda every after 5 years. Do we need elections in Uganda? No. Nakino situkwetaaga. Singa obuuzizza abantu sente zigenda okukozesebwa mu kulonda kuno zizimba amalwaliro, amasomero n'amakubo bakugamba ki? Tukola amakubo. Trillions ze batadde mu budget ya byabakamu. Tuteeke eddagala mu malwaliro. Kubanga buli myaka 5 government ya Uganda creatinga emirimu 1.9 emirimu gyaba ba losers. Kuchiri. Njagala mugende munonya akatabo ka Professor Mamudani. Slow poison. Kwogera kuki? Kwogera kwa Amini. Ne kwogera ku Uganda bweri today. Nti Amini yagezaako nnyo kufuula, yagezaako creatinga the black billionaires. Machazi kyamulema Amini teyabba ku gwanga. Teyabba nsimbi ya mwanzo. Teyabba gwanga. Ti Amini yakola mistakes like any other person. Teyabba gwanga nti ekyara. Teri president yali ayagadde gwanga nga Idi Amini. Professor Mamudani bwayogera. Professor ye contradict nze kakati already. Kubanga with the time buli lwokula endowooza ekyuka. Amini teyagabako kintu kya gwanga ngabola gino emyala. Sakyogera wano, I'm happy to report teri muntu yanvumye. Kuba these were facts. Entebbe Express Highway giraba? Okimanyi tulina gisasula for the next 40 years, which is okay. Emyaka nakasagigwayo abateekamu sente zaabwe jayo eddira ffe bannayuganda. Ate omwala gwe nakivubo. So tebyaliwo ku mulembe gwa Amini? Tewaliwo bubbi? Bwaliwo ti naye kasita bakwata obubbi buli everywhere. The question is bw'okwatibwa kibonezo ki? Ekirala mukwano gwange omu naye munene yaŋŋambye nti Amini yalina mistake emu.
teyali mugumikiriza nga Museveni nti Museveni bamuleta intelligence ku Kungu taking a time before verifying it authentic amini be bamugamba nga nti Kungu oyo alabiseko n'abazungu balina kibapanga ng'ekiro bakulako so kino bwe kiri okujjako nga nkuwadde example ya RDC omubaka wa president mu district afuna milioni mu mitwalo 9 milioni 2 kitundu owulira naye nga ate ayovasinga kawa afuna 12 million. Kungu, give me one reason lwaki doctor ali attached to Kalungu hospital asobola okutuula alinda abalwadde naye nga Masaka waliyo sajjala emwetaagisa kubanga alina okuvuga dduka Masaka afuneyo akasente bwe kiri akunganye yes kiringanga mbulirayo muloke patrol zineza banenga sikyaziraba ngedda eziriwa patrol sura stambula ekiro za police nesi nyingi no kuzina bakiki luli eddanga patrol single report nze ntino ababbi bali mu kunziba omula informa na bakubira aba police nti waliwo lole ya amanda eri ebusega bale respondinga kweriwa kuyamanda kwa bakimanye yamanda lunagikwata ajabba wa yetano be 10 kuba nayagala okuwerera ki omwana omusomesa omupolisi omusikale w'amagye Kungu ebintu bebigula mu supermarket ki nze Josanze wende supermarket nenyingira wonderful ate omusirikale wa polisi obo w'amagye bagula ku maduuka gabali ku buduuka dduko balira beyemu fena tubigula Nakasero Nakawa market Kibuye oba mu wino kati chenguzo omutwala nakigula mutwala. The question is yo musubira bigula wango mwaka rahuma jasomera no omusikali jayino okusomera we expecting a detective ali attached to CID oku investigating omusango gwa Kawumbi nga iresa abana bakaka baba gobede fees tajja kubasi wiche sije batansa abantu kusoma kati ogendo bawulira buli yabazadde you get it nkugambye line gwanga ana taking over President Yoweri Museveni twino musabira kubanga buli kintu kyonna abantu baboyiringa buboyirinzi abantu baboyiringa so bonyonyole gwanga we seem to be in a mess as a country, complete mess. Yes, so who is in charge of this country therefore? Because everything seems to have gone yagala owulire President Museveni in a mess. You people timuliza Museveni with a keen ear. I know wewe nagamba nti nzo muntu ne bwaba ebintu byakola sibyetaaga as long as tebiremesa mugendo gwange ochulide as long as kitegeza ye agenda yerimu to lead this country paka ngabo no gamba nti nze Kungu kasamberanga nyine motoka sifa yenkuba bwebere etonya tebinkwatako ye Professor Sibambi Muru yagamba mbu baba gulia 4-wheel drive emoloke nene zempire minene kubange gwanga lirimu ebinya nza atata jiina nkolechi okay sibirungi njagala kuvayo General Sabit mzee karonda ya mususiza akabenje nga tunagenda ku Sabit nsi yawanti omubaka agulira ekitundu ambulance nezi bagula ambulance ndaba motoka enyera bambi yes ekigamba ambulance kinene nnyo bogambe ekigamba ambulance kiringanga Dr. Wemulago ne Dr. Megadi ne General Megadi General wamaje oba Dr. Jose Chameleon Dr. Jose Chameleon linya alikosa mu kuyimba but a certified doctor like Morozi tosobola bano batu wa Dr. ambulance zaba MPs geragera kuba doctor bechikwanga ati zino these are not ambulances omuntu agenda mu bondi nagula imoloke eri mu shape ya drone ne bagifuira kane batekake kigamba ambulance nagamba gulide yiyo ne ate much as say ambulance esobola okujja omuntu from point C to point D but an ambulance entufu basobola calling out minor surgeries in that ambulance entufu ino kubeerawo ne bannansi babiri standby kati mu abampuliriza ku radio 4 ne radio 7 mundageyo mubaka yagula ambulance ng'era abasawo babiri standby teriwo kubanga singo badde involved in an accident in ambulance these minor surgeries balina okukolako Sabiti muzeyi tusaba mukama amusuuse Sabiti muzeyi he's among the
certified pure generals. General Sabiti Muzeyi. Muzeyi oyo. Era myuko mudumizi wa police. Oyo Muzeyi yafune first class degree from Makerere University. Bakugamba kitaawe yali amuganye n'okujoyininga. Sorry, family ye yali amuganye okujoyininga amaje. But he was convinced n'agajoyininga. Ali sorry bro. Nenda byo buchayi ngagudde ku accident. Buchayi. Obuchayi. Wa ku social media? Ku social media. Obuchayi buno mu bukendeeze. Nga musajja talina tabu jero. Singa mumanyi lwaki bamujja ku bwa IGP, deputy IGP. Mwena mwali sabidde sabiti abere mulamu. Sinza byogera wano. Lwaki yajibwa ku IGP. I think a deputy IGP is serving for the shortest time in history. A very clever, intelligent man. And very humble. Very humble. Mpulidde nga bagamba, yes mu mateeka ga UPDF, general ino kubanga ina driver amuvuga. Ye yadde yevuga ne mukyala we. Abadde mbabiri bo. Yes. Olumu abantu amu betaga privacy yaabwe. Nze nange olumu nyina receipt aga basirikale ne ba driver. Wevuga we. Yes. Nga nevuga nzeka. Olya. Kakati bambi bali mu buleminga. Lwaki tyabadde na moloke gulawo kubo. Lekati bane Uganda kibaga. Gwanga lyafa. Wano mu Uganda wokka wosanga ba general abayine moloke zigulawo amakubo. Rwanda wano gye mutagala kuwulira. General Mubarak Muganga adumira amaje. CDF Rwanda. Mukwano gwange. Sigumu sebiri. Ngajja ku mukolo kwendi. Najja ye ne driver iwe. No musirikale ogwo. Tebayine gulawo kubo. Ndayiranga ntya Katonda. Bwaba Mubaraka Muganga ayine moloke gulawe kubo Katonda nzite. CDF Rwanda atambulya mu Land Cruiser emu ne driver we ne bodyguard. Ate CDF Rwanda tabeera ku mukolo nga atudde mu bantu n'olaba ku musirikale. Babeerawo nga tusobola batali. Tabayina kubanga bo beebuuza bwe tuba situ bwaba general tasobola ku sexual bweba security egwanga tasobola ku sexualinga security ya buli muntu, then we don't deserve to be called generals. Is it? Yes. Ne wano ogenda ku mukolo omuntu omulala ayinza okubeera ku mukolo nga tegubadde official notategeera ye muhoozi oyo. Kino muhoozi. Toyinza kutegeera. Very humble, extremely humble. Kino nkyogera nga ntya Katonda. Humbleness genda ba muhoozi ejja kukoba ku muhoozi. Abaana abakulidde mu bitibwa nga ba muhoozi tewali kibe exciting. Obontegedde? Bukimba kirabye. Osanga wano Kano oba brigadier oba captain oba lieutenant muganda wange ng'olugezigezi n'okwepanka kwayina amalala egala kulinnya abantu ku mitwe. Muhoozi tayinza kubuuza nga atudde. Never. Ayimirira. Wow. Tasobola. Olumu nali ntebe wano nali ngenda mu State House. Ulira ntudde wano ku Botanical Beach awo ku Imperial Royal Hotel. Emoloka neyitawo. Na nkubira essimu nangamba, is it you? Gwe gwendabye wano nti yes. Kati nengamba omu ku baana bange bembeera ne nti muhoozi ava kuyitawo nagamba Mr. Gashumba Olimba. That can't be the CDF. Ne mugamba ye CDF yava kuyitawo. Katachikiriza. Tewali bugombe, tewali. Teri kwepanka. Ngazi ne moloka zetwala ne bajja ne bagalo bali nnyo bulinyanga mulimba kubo ne bagalo basindike mabbali bo bayitewo. Kwepankidde ku mulembe guno n'ensi ejja bakkakkanya. Bayina amaanyi. Tebayina amaanyi. Ayina amaanyi aliogo. Mu government yona ayina amaanyi eyoweri kuba bano bonna abazikabwaziki. Mweyenza. Mubeere bakkakkamu. Kati omusango Sabiti Muzeyi gwe yazizza ogumanyi mbuti yabadde na mmotoka eggulawo ki. Ko. Yes, nange olumuzikiziganya kati nga omuntu ali ku level ya general nga Sabiti bintu bingi ebiera ku mutwe gwe okulowooza. Naye twebaza mu Katonda ti Sabiti ali mu mbeera nnungi, is recovering well. Helicopter y'amagye yamugyeyo. Kati ekibuuzo kiri nti gwe kunguba ofunira accident awo yagifunidde. Waliwo eddwaliro okumpi erisobola okukwata endingako. No.
tewali na motoka obago wagamba wano tibuli highway etakambyo yali badde beera ambulance nga bbiri all over the world accident zigwa naye response ebeerawo olide response ebeerawo eri etya kungu agudde ku accident ayambiddwa atya okuva wagwidde ku accident kiulira ate bw'otunira abantu bonna abadde bavuma sabbiiti abagamba nti abadde bamubika bonna balina profile pic za Kyagulanyi. Really? Yes, these are facts. Abadde bamubika? Yeah, bonna profile pic Kyagulanyi. Nga bakula bubi. Ontegedde? Kakati oba mubalaze obukyayi buno nga bali mu buyinza bafuna batya okwagala okuhanding over power to you? Okitegeera? Omanyimu abasinga bano muboogerako nga temumanyi, but ffe Katonda omukisa gwatuyambidde winter face with them. You interact with them. Yes, oyina omusirikale gw'osisinkana mu police n'ogamba yes he deserves to be. Oyina gw'osanga n'ogamba ono yafuuka atya kino kyali. N'ogezako munoonyerezaako banna abakola ne training bagamba oyo baayisanga muyise naye nga munene. Yegenda nga bugenzi. Abantu balekerawo okubika abantu n'okusanyukira abantu abafunye ebizibu rya. Kaka nkubuuze bw'omubika nga mulamu n'afa? Asigalawo nga mulamu. Era asigalamu ki? Mulamu. So sabbiiti tukusabira owone. Kama yebali yamusuusizza bantu. Yamusuusizza. Degree, first class degree ya industrial something. Since no course zemujjarega nno. No, it was over industrial chemistry or something yes. like that. Onteke mu family yali emuganyi. Bwekigera. Anyway, byebyo kugundi. Kale ebya General Sabit Muzeyi fande kuli. Akikizeeyo General Sabit Muzeyi bwe yafunye accident yatwaliddwa mu Lago Hospital ba Nakasero Hospital. Yatwaliddwa Nakasero. Nyinyi ya kasita mu jeri atwalibwa ali. Owulidde? Kati ongamba otya nti 40 years muli mu buyinza naye eddwaliro lyammwe lyennyini the official national hospital nayo timuli yesiga. Kanzi jetani. Mulago yali badde Pinnacle yali badde wanjite ntya. These are facts. Kati kankubulire ekintu ekirala. Kungu omusajja ono meya Mugambe, Paul Mugambe kyekimugisizaako kadi omanyi ku misango gy'alina ya performance so well. Yakoze bulungi. Ne Mutebi. Kira. Ensobi bannayuganda gye muyina kwefuula nti mumanyi buli kintu. Nze Gashumba sosobola kwogera ku mupiira kwa sigumanyi. Sisobola ku interpreting amateeka kubanga nyina mikwano gyange ba lawyer babitegeera. Tewali meya wa kitundu obeero C5 chairman wa kitundu ayinza kulaakulanya kitundu nga tayogera na banene mu government. Kino nkiddamu. Tewali meya wa kitundu oba chairman wa district ayinza kuteekawo tangible projects mu kitundu nga tayogera na government. Kubanga zino zonna projects ziri under different ministries. Tosobola kuba nti gwe chairman w'ebukoma nsimbi ng'oyagala eddwaliro lizimbibwe nga tojja wa Dr. Diana PS. Tosobola kuba ng'oyagala district ekitebe kya district kisimbibwe Sembabule nga tojja wa Ramadhan Gobi. PSST. Tekisoboka. It's impossible. It's impossible. Abamu sijja boogera wano kumpewo nga bambi opposition naye banga nti Frank ffenna akatono ke twakolera mu kitundu kyaffe kubanga we knew what to do. All right. Olya knows. So muve mu bino ebyokusaaga mulonde abaana bammwe mulonde omubaka sirwa kala gyajjiddemu asobola okgenda n'asakira ekitundu kyammwe. Wulira omubaka bw'atasakira ekitundu kyammwe mufune running water mufune amasannyalaze mubeere n'amalwaliro mu kitundu yajja kujjanjabibwanga Kampala. Kino kibagamba kubanga nkimanyi. Kankubuzeemu ekibuuzo. Waliwo lawyer ateetaaga judiciary? Ajeetaaga. Kati ongamba otya nti gwe chairman wa division nga sente zonna ezikola ku division ziva mu government nga tojja kwogera nabo? Kyabujjabujiga ekyo. Waliwo omwe yanseseza mukwano gwange ali mu opposition yanga nti Gashumba ffe kati tutya n'okujja ku mikolo gyammwe ne mubuuza kuba be bandaba ne Gashumba singa Gashumba oyina embaga enkya n'enzijja nti baabo omulaba aketta Father Chibi mukwano gwange. Father Chibi yaliyo nga twanjula malayika oyo.
kyebakola Father Chibi nga avudde omanyi Father Chibi bamulaba nga opposition nange Gashumba nange nawanise bo tebawula nti Father Chibi ayina mukwano gwe Gashumba ali ku ludda lulala ontegera no Twadongo yo mulaba Twadongo sawa wansi wa NRM sie secretary we NRM taina mikwano gye bali mu opposition Twadongo singa muwala wenchi abadde afumbirwa nga obiwe oba aluminayi we Makerere aleke kujja ku mukolo gwe kati Twadongo bamulaba n'omuntu wa NUP yasaze diro